Jamilu Selector. Jamilu Selector. Your baby mama's favorite DJ. Muli bulungi. Masaka muli bulungi. Enduru eriwe ya papa Mesach Semakula. Munyongere enduru eriwa. Temala bana Masaka banange. Kale tugende. 1, 2, 3, go! Kale. Ejo kiraga ntutandise endongo. Oba kitegeera. Twakatandika buki? Butandisi. Tugenda kuyita erinnya lya Semakula mulimanyi bulungi. Tugenda mpola. Semakula. Tugenda 1, 2, 3, go! Wow, kale mwena mbebaza mwebale nnyo mwebalire ddala okujja. Njagala okwebaza mwenna buli omu mu kiti kye. Abali wano, abali mu VIP, abaguze tables, mwebale nnyo okuwagira mwebalire ddala. Bane kafune ku mukisa guno nga ne TV na kamera mwenna nga mondaba. Museeko simu zammwe. Tuyo ndope kuhaaga. Nkole ki? Ompe kuhaaga. Mujana ya ompe kuhaaga. Tanna. Amutwale eri. Ompe kuhaaga. Ompe kuhaaga. Ataka zero dano jirete. Bulijjo obeera ku kiri kitanga ngamba. Bulijjo mpa TV yo haaga. Tomuwa. Oli mubbi. Linda weka ayogere wamma. Togeza. Era nawe na basaizi yo. Wamma ayogere. Tochikola. Ono musoke mulogo. Jango newe. Buza mukasa. Linda. Buza mukasa. Mukasa omanyidde banga ddene. Ewaffe omanyiyo. Linda kusirika bwana ayogere. Linda labayo leka nkunnyonnyole kino. Bw'oba oyira ojagala tojogerera nnyo. Bayinza okumpaayiriza. Nerwanako. Kale aha gombuulire wamma. Bukokoonya. Konkoonye yeebeere. Ojijja wange n'otagimuwa. Kale BBS Refine be bataddemu ensimbi era be basponsorize mu ngeri ey'enjawulo ate awamu ne MTN mwebale nnyo aba MTN mwebalire ddala. Beat FM ne Capital mwebale nnyo mwebalire ddala banange. Simba Automotive ate nga batuwa boda Ujibos. CBS FM eyaffe yennyini. Sema Properties oyo nno abasemakulu oyo baba mulamba. Webale nnyo. Pilsina laga. Aha, tweyanzanya aba Pilsina abantu abagalako okunywako tenti ziziri wali eri. Tulina ba BLB. Buganda Land Board. Bwe mbasobya bakama bange bayinza okunfubutula. Tweyanzege mwena mwebale nnyo mwebalire ddala. Kale yessaawa tugenda sumulula endongo. Mwetegese okureceiving Papa Mesach Semakula. Mulabyeko nno omusima omulabyeko. Omusime mulabye bannaye awoomye. Muwoomu. Luganda lutuufu. Okay. Nawe owoomye. Mbambuuza kati awo mbangize ewawe. Oba owoomye otya okuwooma mu Luganda. Nazzi kuno. Madamu Ruth Kabanda tukutumidde. Nazzi kuno ng'omuntu wayambala obulungi tebagamba mbu onyumye. Owoomye. Owoomye Nabatanzi. Naye omusime mulabyeko era awoomye. Omusime mulabye. Kati yessaawa bannange. Kati yessaawa tusumulula endongo. Mwetegese. Yessaawa tusumulula endongo njagala nsooke mbawulire nga mugamba amaanyi. Etandike tugende. Tukaddemu akasemakula. Tugende. Wemukamalireyo nga tajja. Tugende. Amaanyi nga matono. Galiwo amatono. Amaanyi gasayidde nga matono. Tandike. Tugende abeeno. Tugende amatuswaza abeeri. Genda batamidde. Yabeera Pilsina. Kale tugende. Tusumulule endongo omusime mwali mu kizimbe